tukkiriza nti mu bigambo 10 musobola okubaamu ekikyo kimu ky'ojjamu ate n'okikozesa okutambuza obulamu bwo. Tusaasira nnyo bannaffe abayita mu kusoomoza okw'enjawulo mu mbeera zonna ez'enjawulo. Ye ntandikwa ate y'enkomerero. Era tetulina kye tusobola kubagamba okuggyako okubakwasa ye. Ate nitubeebalizaako mmwe abafuna ebirungi wakati mu mbeera eno embi, wakati mu kusoomooza, ate mmwe ne mufuniramu ebirungi. Tubeebalizaako kubanga bw'osanyukirako munno naawe obulamu bwo bulongooka. Abaddugavu tuteekwa okukiyiga nti okuba obulungi okwa muliraanwawo kitegeeza kuba bulungi okukwo. Toggala makubo, tozibikira miwaatwa mwetugenda kuyita. Wa omukisa oyo ogugwanidde gwe nga tolina kyogwetaaza. Tugezeeko okuyambagana n'okwesitula. Naffe tubeeko wetutuuka. Ensi eno etuuse weetuuse era efaanana nga bw'efaanana olw'ettima lyo ggwe ampuliriza nti waliwo eyalina okuyitawo n'oggalawo, waliwo gwe wali osobola okuyamba tewamuyamba, waliwo wali osobola okuyimirira ku lw'abalala tewakikola, waliwo kye wali osobola okukola okutaasa abalala tewakikola. Kale ensi kyeva efaanana nga bw'efaanana. Olwaleero ennaku z'omwezi 2 ze tuyita enzingo 2, ezzooba lya mukulukusa bitungotungo, eddaaza lya mukama waffe 2:21. Enzingo 2, ezzooba mukulukusa bitungotungo, mu ddaaza erya 2:21. Wabeerayo abaana abato mubasembeze, abavubuka secondary, primary, ne university ne ssettendekero, nammwe abakulu mubeerewo mubakubirize okuwuliriza ebigambo bino. Olunaku olumu bigenda kufuuka ebyamakulu eri emyoyo gyabwe nga bakuze, nga bitandise okuvugira mu matu gaabwe n'okubajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe. Mu nsi tewali alondawo kugenda mu geyeena nga bwe bajoogerako. Mu nsi omuntu alondawo okugenda mu geyeena oba alondawo okutuuka mu ekyo kye bayita eggulu. Bikolwa byaffe. Abantu abaayiiya enneeyisa mwe tweyisiza mu nsi y'omulembe guno kye muyita democracy, bali bakiyita demokrata. Era abaabatiza abatukulembera be bayita ba politician, mwe be muyita bannabyabufuzi, politicians, bali babayita ba politician. Ekitegeeza oyo alina obuyinza, one with authority, oyo alina obuyinza. Baali Bagereki, the Greeks. Abagereki abo bwe bayiiya ebigambo ebyo n'enkola ezo ne zitandika okugobererwa, bakkirizanga nti obukulembeze omuntu azaalibwa alondeddwa ba Katonda, the gods. Bo bwe batyo bwe bakkirizanga. Era mu kukkiriza okwo bakkirizanga n'okukkiriza nti abo abalondeddwa ba Katonda be baweereddwa obuyinza, bazaalibwa nga balondeddwa bwe batyo. Nti omuntu okuba omukulembeze yalina okuba nga omubiri gwe mweru, enviiri ziri awo zimasamasa, enjuba ya bbululu. Abasajja abo ye philosophy gwe baalina. Omanyi ebigambo biri bisatu, leero luno ebigambo biri bisatu. Waliwo kye tuyita philosophy, ideology ne theology.
ebyo byewala kati abasasoloti abali kuno bebayinza bebabitegeera banaddiini bana abantu abasoma ennyo abagenda ewala ennyo mu philosophy. Philosophy eba nkola ezimbiddwa ekakasibwa ebirowoozo ebyo ebittaanyizibwa okukkiriza okwo. Philosophy ebeera nkola ekakasibwa ebirowoozo ebyo oba ekirowoozo ekyo ideology ekittaanyizibwa okukkiriza okwo theology. Mu bye baazimba bakkiriza n'okukkiriza nti eriyo abantu abataalondebwa ba Katonda bo Abagereki, era nga abo abataalondeddwa bateekwa kuba baddu baabano abalonde. Bwe batyo ne bajja bazimba enkola eyo ekkiriza nti omuntu atalina lususu lweru ateekwa kuba muddu w'ono alondeddwa. Mu butuufu baali bazimba enkola egamba nti nze alina olususu oluddugavu naawe twalina kuba baddu. Bw'oba otulugunya omuddu tolumwa kubanga muddu, era ne bw'osalawo okuggyawo omuddu tekirina kye kikukosa kubanga muddu. Bw'oba otwala eby'omuddu kubanga omuddu tabaako bibye, byonna by'aba nabyo biba bya mukamaawe. Kale kwe kuzimba enkola olwaleero ezimbiddwako ebintu ebisinga obungi. Y'ensonga lwaki abazungu baatulabanga bwe batulaba n'okutuusa kaakano, y'ensonga lwaki bakyatulabanga bwe batulaba newankubadde waliwo emirembe oba emigigi mingi egigenda gikyusa endowooza, n'okutuusa kaakano abazungu bakyatulaba nga ekifaananyi kiri olwa philosophy. Kyetuva twebuuza nti ffe ng'abaddugavu enkola yaffe eri ki? Our African philosophy ki kye tugoberera, ki kye tukkiriza, era ki kwe tuzimbira emirembe gy'abaana n'abazzukulu abajja? Bwe bateriiwo kitegeeza nti tewabeera misingi gigumidde gisobola kusitula bantu kubatambuza. Okukkiriza kw'omuntu kintu kikulu nnyo, era ebyo omuntu byakkiriza ne bw'alaba ensi kintu kikulu nnyo, kubanga mu kukkiriza kwe mwe muva embeera zonna ez'enjawulo. Kyentandikidde nga mbagamba nti enkola yonna yeetaaga ekirowoozo ekigibeezaawo, kyokka ekirowoozo ekyo kyetaaga okukkiriza okukikakasa. Every philosophy needs an ideology to move, but every ideology needs a theology that justifies it. Ebyo bya Lungereza. Lwaki mbyogedde mu Lungereza? Kubanga n'abaabiwandiika baabiwandiika mu lulimi olwo, naali byogedde mu Lugereeki, naye Olugereeki lutuli wala, Olungereza lusobola okubanga lutuli kumpi. Lwaki njogedde ekyo? Kubanga kwe kuzimbiddwa okukkiriza okutuuse okumalawo, era okujja okumalawo, okujja nga Katonda atuwadde ekisa, okujja okumalawo omwana w'omuddugavu. Emabegako wano wennyini ku Bulange nalaba Abakoreya, abantu okuva mu ggwanga lya Koreya abaali bazze wano nga bagezaako okutunda, okuzimba n'okusaasaanya ennono yaabwe ey'Olukoreya. Ebbanga si ddene gavumenti ya China yateekamu ensimbi mpitirivu okuyigiriza abasomesa wano olulimi Oluchina. Ebbanga si ddene Abayindi bagezaako okutunda ennono yaabwe n'okugiguza abalala. Ebbanga si ddene era tuzze tukiraba bannaffe Abawarabu bagezaako okutunda ennono yaabwe eri abantu abalala. Ekiseera si kiwanvu ddala, ate tubadde nakyo mu byafaayo byaffe ebbanga lyonna okuva lwe bajja wano. Abazungu batunda enkola yaabwe n'ennono yaabwe. Kino bakikola mu nsomesa
mu films ezizanyibwa mu nnyimba eziyimbwa n'ebintu ebirala bingi n'embeera z'obulamu nga bagezaako okuzimba enkola yaabwe kubanga enkulaakulana yaabwe yeezimbidde ku nnono yaabwe. Teri Muwarabu yali yeegombye kweyisanga mu Ngereza. Sinnasangayo mu Ngereza yeegomba kweyisanga mu Faransa. Teri mu Faransa yeegomba kweyisanga mu Japaani. Sinnasangayo mu Japaani yeegomba kweyisanga mu China. N'okutuusa kano sisangangayo mu China yeegomba kweyisanga mu Yindi. Mwattu newankubadde baganda baffe abayindi tubeera nabo era tubadde nabo era tuli bakubeera nabo, sibasangangayo beegomba kweyisanga baganda. Ebintu bino nga bwe nabasabye okusembeza abaana abato mbyogedde mu bugenderevu. Mwabali eyo mutegeere teri ggwanga likula okujjako nga lisitukidde mu nnono yaalyo, mu butonzi bwalyo, mu nteekateeka yaalyo, kubanga enteekateeka ye philosophy ensi eyo kwetambulira. Era ebirowoozo byonna ebizimbibwa, ideologies zizimbibwa ku musingi gw'enkola y'eggwanga eryo, philosophy y'eggwanga eryo. Olwo ne biryoka bittaanyizibwa okukkiriza okuba kuzimbiddwa nga kwesigamye ku birowoozo ebyo, ideologies ezizimbiddwa ku musingi ogw'enkola eyo, philosophy. Bino nno program manya ky'olimanya omulimu gwo bwe tuba twogera ebintu tetutunuulira bino byokka bya nsimbi. Abantu baagala nnyo okwogera ku by'ensimbi naye tutunuulira ebintu ebizimba omuntu, ne biva mu kuzimba omuntu ne bizimba eggwanga. Ekyo eky'omunda ekitalabwako so nga ge maanyi okutuula n'okuzimbibwa ebintu byonna. Kino njagala okukiddamu nga nkozesa mpewo za CBS 88.8. Mulekerawo okukuba abaana okwogera olulimi lwabwe. Mulekerawo okukuba abaana okwogera olulimi lwabwe. Okusaanawo kw'eggwanga kutandikira mu lunaku omwana lwakyawa okwogera olulimi lwe. Teri mu China okutuusa na kaakano tulinnya ennyonyi ne tugende China, ebintu byonna biwandiikibwa mu Luchina. Ne bw'ogenda mu bifo by'Abachina wano ewaffe bateekawo eky'Oluzungu naye waggulu wabaawo eby'Oluchina. N'okutuusa kati batunda ennono mmwe abampuliriza mulikomawa okubanga buli kintu mukoppa bukoppi, mutwala butwazi. Kyekiri kye natandikiddeko nga mbagamba nti Abagereki bwe baali bazimba enkola philosophy egobererwa naddala mu kukulembera, bakkiriza nti abakulembeze bazaalibwa buzaalibwa. Bateekwa okubanga balina ennyindo ezo ensongovu, bateekwa okubanga emibiri gyabwe myeru, enviiri zaabwe zimasamasa blonde, bateekwa okubanga kwegamba balina enjuba zino eza bbululu. Oyo yenna ataazirina baali boogera ku Muzungu. Oyo yenna ataazirina yalina kuba muddu. Kyova olaba kitutte ebbanga ddene n'okutuusa kaakano mu ggwanga lya Amerika Abazungu babadde n'abaddugavu naye era tebabalaba. Bangi bakyaliyo babatunuulira naye tebabalaba. Juzi gavumenti ya Bungereza yagamba nti ffe tugemeddwa wano, naye bw'ovaano ng'oli mugeme baagala okukakasa nti bw'onootuukayo tebajja kukutwala ng'omugeme oba oli awo. Bino byonna byongera okutulaga nti Omuzungu tatulaba nga bwe tukola ki, nga bwe tweraba. Kakati ki kye tubatunza? Omungereza bw'ajja wano tayagala kusanga nnyo bantu boogera Lungereza, nedda. Ayagala okulaba abantu abakkiririza mu ekyo kye bakkiririzamu ekyabwe era ekibazimba okubeera ekyo kye bali. Njagala weebuuze gwokkiriza ki era obulamu bwo butambulira ku ki? Bangi ku mmwe muli eyo temwasoma naye mwegomba abaana bammwe okubanga ewaka boogera Lungereza. Nkiddamu mugulire abaana ebitabo by'olulimi lwabwe by'ennimi zaabwe babisome, mubayigirize okuboogeza olulimi lwabwe kubanga amagezi agabasobozesa okuzimbirako ebyensi byonna ebisigadde geekwese mu lulimi lwabwe.
njagala weefumiitirizeemu naawe otuulaawo mu butuufu nsomye ate nkyasoma naye fumiitirizaamu singa nzija wano ne ntandika okutabiikiriza olulimi. Omanyi, I want to thank my father. Omanyi bwe yankwatako bwe nali ntambula, especially in those days. Owuliriza okwogera kw'omwana omuyivu n'okakasa nti si muyigirize newankubadde muyivu, n'okikkiriza nti newankubadde muyivu agenda kutawaana nnyo mu nsi kuba si muyigirize. Njagala mutunuulire abantu bonna abazze obuzzi mu Uganda muno, mubatunuulire n'eyisa yaabwe n'enkola yaabwe teri yeegomba nnyo kutufaanana. Kyayinza okwegomba kwe kugezaako okuyiga bwe tubeera ne tayagala kukyusa kyali. Ekyo kyoli kwe kuzimbirwa ebintu byonna ebiriwo. Kale olw'okuba wali muddu tebaalina biseera bikumalirako maanyi gaabwe na nsimbi zaabwe kukuteekateeka. Kyemuva mulaba mu bitundu byonna bye baafuga tebaasobola kutendeka bakulembeze, era n'okutuusa kati kwe kusoomooza okuliwo. Omukulembeze yoyo ayimirirawo ng'abalala tebaliiwo. Omukulembeze yoyo akola ku lw'obulungi bw'abalala newankubadde tafunamu mu kiseera ekyo, naye yoyo akola ku lw'obulungi bw'abalala. Kyova olaba nti bwe baatuleka nga tebeetegese baasanyuka nti tuteekwa okutawaana n'okutawankana ebbanga lyonna. Bwe tumala okulemererwa nga batuvuma nga batugamba nti tuli babuyabuya, naye nga tuli babuyabuya kubanga tebaatutendeka. Naye ekibuuzo kyali kimu, ani yalina okututendeka? Kubanga baatusanga ne philosophy eyaffe ne bagikyusa ne batuwa philosophy oba enkola eyaabwe. Olwaleero kwe tutambulidde, kwe tuzannyira, kwe tulwanaganira, kwe tukyawaganira. Nazzi kuno ng'abantu bakola ku lw'obulungi bw'ebitundu byabwe, nga bakola ku lw'obulungi bw'abalala, nga bakola ku lw'obulungi bw'eggwanga lyabwe, nga bakola ku lw'obulungi bw'ebiseera bye batalirabako n'amaaso gaabwe. Nazzi kuno ng'abantu buli omu akola ky'ateekwa kukola, era nga buli omu aggulira gw'ateekwa okuggulira, buli omu akwata ku gw'ateekwa okukwatako, buli omu akola ekyo ky'ateekwa okukola mu nkola gy'ateekwa okukikolamu n'obumalirivu n'obwagazi n'okwewaayo. Kaakano tusigiddwamu omwoyo ogwange n'abaana bange. Katonda waffe ffenna naye ebyenfuna byange n'abange. Kino nno kitutwalira wamu. Manya kyoli omanye omulimu gwo. Kitutwalira wamu nti okutegeera kye tuli ne tukizimbirako mwe mwali mukwekeddwa amagezi g'enteekateeka eyo Katonda gye yali yatuwa okuva olubereberye. Kyenva mbasaba mmwe abawuliza puroguramu Manya kyoli manya omulimu gwo, muyigirize abaana ennono yaabwe, muyigirize abaana ennimi zaabwe, muyigirize abaana enneeyisa entuufu ebafuula mmwe kye muli. Bwe muba basoga mwogere olusoga, bwe muba balugwala mwogere olulugwala, bwe muba baganda mwogere oluganda, bwe muba banyolo mwogere olunyolo. Buli ggwanga ly'olimu yogera olulimi olwo, kubanga mwe mukwekeddwa okumanya n'okutegeera okukwo. Ne bw'onoogezaako okubeera ky'otali era tolikiba, olifiirwa amagezi. Waakiri muyige ennimi ezaffe wano, muzeekakasi, kubanga tufaanana mu bintu bingi, twefaanana mu bintu bingi. Ku ssaawa zino abantu basooka kunoonya bibaawula okusinga ebibagatta. Bwe tunaakola ekyo tugenda kusobola okuzimba omusingi bwe tusobola okukolera ebintu ebisinga obungi era ebisobola okututwala mu maaso. Oli wa njawulo, oli musukkulumu, oli wa mugaso nnyo,
era osobola okuwangula. Wazaalibwa oli muwanguzi era ojja kuwangula. Bwe waba nga waliwo ky'oteekwa okukola kikole, naye kikole mangu. Bwe waba nga waliwo ky'oteekwa okukola kikole, naye kikole mangu. Saba nnyo Katonda akyuse endowooza yo. Sabbiiti ejja tunaatunuulira lwaki muzimu ku ntalo Katonda ze yasisinkana okusinziira ku byawandiikibwa ebitukuvu. Muzimu ku ntalo ez'amaanyi Katonda buli kintu akisobola, naye yasisinkana olutalo olw'okukyusa endowooza y'omuntu. Nti abantu yabajja mu buddu, naye okubajjamu obuddu kyamutwalira ekiseera, era ne bakiwandiikako. Bw'ogenda mu Kuva 13 ne bakiwandiikako essula nnamba, kubanga kyamugulumbya nnyo ndowooza omutwe, nti era naye alina omutwe era ndowooza kyamugulumbya nnyo omutwe, kubanga yagamba nti abantu bano newankubadde embajja eri naye bwe n'abayisa wano mu kkubo ery'okumpi gye batasobola kutambulira kusukka nnaku 4 nga tebatuuse, bwe banaasanga bano ne babalwanyisa bagenda kudda emabega, kyava abeetoolooza ekifo kimu emyaka 4. Emyaka 4 it's a generation, ogwo mugigi, kubanga bano bonna ba Yoswa tebaazaalibwa Misiri, baazaalibwa wano mu ddungu nga bamaze okusala. Eyali generation. Era olaba Musa yagwasaani Yoswa. Bano bonna ba Joshua be twogerako baazaalibwa mu ddungu, si Misiri. Kale 40 years is a generation. Bweweza emyaka 4 oguba mulembe, oguba gutambudde era oguba gugenze. Njagala okubeebaza okuliza programu eno, ngezezaako gigonza osobola okugitegeera.